Yine ebbaluwa yange ey'olukale ey'ekikungu gye mpandiikidde Omumbejja wa Buganda Katrina Ssangalyambogo Nachwa olwaleero nga 24 mu kulukusa bitungotungo ow'omwaka 2023. Ssebo Omumbejja nga gunsinze nnyo gunsingidde ddala. Nze ani akuwandiikira ku ssaawa nga zino ez'akalabiriza bazaana ze ntandikiddeko okutolobya empandiiso. Ye nga ntya nnyo okukulimba kuba kizira n'okutta kitta singa nkulimba nti nina obukakafu nti ebbaluwa eno ogifuniddewo. Wabula nina bubeezi ssuubi nti oba oliawo bajjajjange banankwatirako ne Katonda n'asiima neefuna omwagaanya agukutuukako mu budde bwo obw'eggandaalo. Ssebo Omumbejja, nzikiriza nsooke nkuloopere nti ebbaluwa eno ngibaze nga ya lukale era ngigabanyiriza emikutu gyange emigattabantu okuli ogwa TikTok, YouTube, Facebook ne Twitter. Kanneyambisa omukisa guno mukama wange nkulamuseeko mu linnya ly'abajjajjaffe ko ne Katonda naddamula akuwadde ekirabo eky'obulamu, obugabirizi n'obukuumi. Nze Maseruka Steven Guluddene, muzzukulu wa Mutasingwa omulangira eyeddira embwa, we tusibukira wali ku Kabaka Kintu eyazaala jjajjange Guluddene Chwane Wakayima. Ssebo Omumbejja, ab'embwa ffe tuwerekera mugemawo ng'agenda okutabaala nga tukiikirirwa Omutaka Nakalyana mu ssiga lya Ssenkuule. Ab'embwa ffe tukulembera Kabaka ng'agenda okuyigga so nga ate era jjajjange Mutasingwa yafuka eddagala ku mujaguzo ng'ereegebwa. Ffe tusitula ejjembe lya Kabaka eriyitibwa Musisi ng'agenda okutabaala. Ssebo Omumbejja tetuwena, ffe tubajja eŋŋoma Nakawanguzi nga tukiikirirwa Omutaka Sserubbo. Ssebo wange, tulinayo n'enkumbi nkalo owaffe ab'embwa kwe balasiza akasolya k'enju ya Namasole eyitibwa Lusaka ng'ezimbibwa n'emirimu emirala mingi eginnyanjula obutereevu gy'oli nga bwe ndi muzzukulu wa Kintu. So nga ate era ne mugemawo yasiima n'antongoza ng'omuzira mu bazira ng'ayita mu pulogulaamu y'abasajja b'enkwatangabo eyitibwa Entanda ya Buganda era nga nzaalibwa baamunaanika okuliraana olubiri lwa Beene mu ssaza lye ery'e Mukama wange, nkimanyi weebuuza lwaki ow'embwa ono ampandiikidde. Mbadde awo ebirowoozo ne binzijira nga byebuuza oli otya ekkula lya Buganda. Nnoonyezza engeri gye nneeyanukula kino nga nkyemagaza wabula mbadde nkyasala entoto ne nfumiitiriza ku nkola bajjajjaffe ze baakozesanga okutambuza obubaka nga baagala okuwuliza ku bannaabwe ababa babbye ebirowoozo. Ebbaluwa gwe gumu ku muyungagano ogunzijidde gwe baakozesanga. Era nange sirinze na kataayi kusala kkubo, nsitukiddemu ng'eyatega omutego gw'ekyayi nkuwandiikireyo ebbaluwa ey'engeri ng'eno ekuwulizaako. Oli otya nno Omumbejja ssebo, nkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo ebiro bino. Mukama wange, nzikiriza neyambisa omukisa guno neebaze Katonda eyataatira obulamu bwa Nnamunswa waffe ng'akyaddeko ew'akasujja. Muko eri erimu era neebaze Kayisa Mazzi mu ttaka ne gatalumira olw'okukusobozesa okukuba ebitabo 100 mu mutwe gye buvuddeko katono. Ssebo Omumbejja, okusoma kye kimu ku by'okulwanyisa okutambulira ensi naddala mu kakyo kano akajjudde okuvuganya. Kale otukoze obulungi obutali butono ng'oba ekyokulabirako ekirungi ekiwa ekifaananyi ekyagazisa emiti emito naddala abaana ab'obuwala okusoma. Sirema kwebaza Katonda olwa maama Nnaabagereka azze atulera okuviira ddala mu 99 lwe yatufuula abaana era Ayo Omumbejja sisiimye naami bulaami. Ssebo Omumbejja, siimakangala ate mu katono, nzikiriza nkuloopere nti abaana b'ab'obuwala bangi ennaku zino batucocca. Tebalidde transport baliko kibanoonya oba ebbula ly'emirimu lino erikudde ejjembe mu ggwanga lyaffe lye libapangulula. Ate n'omala omugamba nti agumemu buli kimwe waffe wano bakirinnyisizza emiwendo. Kubanga kugaana Mumbejja Ssangalyambogo kuwagira Manchester United. Ssebo Omumbejja, kinsanyusa nnyo buli lwe nkulaba ng'oliko akamwenyu kuba gwemu ku ttooki ezitumulisizanga abaana ba Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Era eno y'emu ku nsonga lwaki nsindikira ddala wala kyonna ekikubbako akamwenyu ne nsaba Katonda kutukuumire kuba gwe mukiise waffe gwe twesiga ali mu myaka gyaffe gwe tuyinza okuyisaamu obubaka bwaffe n'abututuusiza ewa taata ne maama. Kale nno Mukama wange, oluusi ne bwe tuwaba abamimwampewere ne balabikira mu ffe, maama osaasiranga tebakubbako akamwenyu. Nsaba nnyo Katonda atubeere ku mulembe guno Nnamunswa gwe yatukwasanga abavubuka gwe tulinako obuvunaanyizibwa twongere okutambuliza wamu ennono zaffe n'enkyukakyuka y'ensi eriwo akakyo kano. Twagalane, twagale eggwanga lyaffe, tukulaakulanye n'ensi yaffe. Ssebo Omumbejja, nkusaba onzikirize nkusiibule nga nkwagaliza emirembe Katonda akusanyuse
agaziye era akulaakulanye obwakabaka bwaffe, akuume maama Nnaabagereka oluli olulangira, naffe abantu bannamunswa abamubugiriza atuwa obulamu, enkulaakulana n'obukuumi tweyagalire mu nsi y'abajjajjaffe. Ssaabasajja Kabaka awangaale.